Ekitegeza ne Saha si musanyufu eri Gabie Ntaate. Si musanyufu naye talina kyagenda kukola. Ekiyimba ky'amaanyi. Tugenda kukola mukyeza sente eggwanga lino lyewuunye. Ekiyimba ky'amaanyi. It's a nice song. For so long a time I've known balokole for stealing songs. Mwe mubadde temumanyi. Nze abalokole abo abalokole abaana mwe beewombeeka bwe bati ne basaba Yesu ne bakkirira ku mavivi. Do you know how many songs have been changed to Luganda but they are originally English? Had a couple of them. Yee, ate bani abazikola. Wano bameka abayimbi boolabye nga bakola secular ng'akwata oluyimba lwa Chris Brown nadde eno n'aludda mu Luganda. Batono nnyo naye gospel music alina ebintu ebyo bingi ne ba pastor beewubaawo ku butuuti bwe baziddamu konna kubba. Even mukulu la Neka as a story song, he's a gospel artist. Nera Neka yakumya Olutalo. Naye. Yes. Nera Neka in a story song is running to Jesus his song. I now running to Jesus. Yalukopa mulwani. Kati Nera Neka engeri gye yajjeyo munne. Olabayo. La Neka wajjeyo Gabie Ntaate tiyabba oluyimba. Kati nawe tubuulire. La Neka yabba lwani. Ate nga ndikubuulidde. Running to you aba Nigeria. La Neka yalukubamu oluyimba. Kati bo bakikyusiza ekiganda nga running to Jesus. Pastor Bugemba alina ne ka short clip nga aluyimba ku katuuti. Abalokole babbi. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Eyeetabye mu mpaka z'okunywa waragi yakanuse amaaso n'afa. Waragi ono baadde bamunywera mu jaaga ennene enzibu. Ye yagambye ejjaaga z'asobola okumalawo ne bazireeta ne ziva zimuteera ku mmeeza. Ye katangiddeko emu bbiri. Guba guwera. Bagenda omulaba akanuka ne balowooza obuka bwa waragi bwe bususse kumbe ava mu bulamu obw'ensi eno. Waba CD omusunsuzi ly'erinnya agaliwo gwe mukutu kwoli nga sinakuwa Benito kubuuzaako ansooka okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School Buwama alino lisangibwa ku lyekatebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway. Tugamba nti emitwalo 65 zokka zogera maaso n'okuba ng'osasula nga school fees. Essomero lino lya kisulo kyokka aliva ku nursery paka P7 mukwano gwange genda maaso n'okuba nti otwalayo omwana wo ate afune future enabeera ennongoofu olw'ensonga ky'okuteekateeka kutandika kati. Benito buuza ku mulabi tugambe ebigambo. Mbalamusiza bassewo ne bannyabo nsanyuse nnyo okubeera wano olunaku lulungi lunaku lusufu mwebale nnyo okutuwagira okuva gye twatandikira mpaka we tuli kati. Amiina. Kale nga tujja turolinga ne wiiki obanga tutandise okutema empemba wemba okubanga tugimalako. Wiiki yatandikira mu giya ey'amaanyi. Kuva oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi ng'ebiri oba esatu His Excellency Bobi Wine abadde yeeteekateeka ku lw'empaka za Oscars. Empaka ezo zi-awardinga films eziba zisinze mu nsi yonna. Empaka ezo eza the Oscars yagenda maaso n'okubanga firimu ye oba documentary ye enominatingibwa mu best documentary feature film if I quoted it right. Mwali ne movies endala oba documentaries endala ez'enjawulo. So we batuuka kyali no kigenda kubeera ky'amaanyi nnyo okuleeta Oscar nsuubira it was going to be the first one mu Uganda. Suubira nti waliwo Munnayuganda yali awangudde ku Oscars. Even getting the nomination Bobi Wine akyogerako ng'ekyali ekintu eky'amaanyi ennyo just okunominatingibwa kyokka. So movie documentary eyo yadirectingibwa mwana mulenzi Moses Bwayo oyo Munnayuganda wabula awangalira bunaayira awo n'omungereza amanyiddwa nga Christopher Sharp. Movie emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President. So ate yawangula this time round abagenda maaso n'okuba nga bawangula ye movie eri eya is it 20 days oba 10, 20, 30 days in Mariupol. Be bagenda maaso n'okuba nga bawangula documentary yali eyogera
kunyigirizibwa ndowooza okwali e Ukraine n'ebintu ebiringa ebyo bannamawulire abaali bakwatiddwa n'ebigwa mu kowero. So oluvannyuma lw'okuba nti no Bobi Wine teyawangula aba gundi ye teyagenda maaso nakubanga eyitamu yagenda maaso n'okuba nga yeebaza wabula mukadde ke kamu n'ayozaayoza aba movie in Mariupol n'agamba nti yali akimanyi bulungi nti ye bw'ataawangule bali be balina okugenda maaso n'okuba nga bakola ki bawangula olw'ensonga nti nabo documentary yaabwe yali ku mulamwa gwe gumu. There you go. Documentary ya Bobi Wine, the people's president. Yeah, Bobi Wine, the people's president. Nominating idwa mu awards nyingi. So far on a personal basis, mbazeko nga 2-3 obadde ogamba Oscars twamulabako ku BAFTAs ndowooza za Bungereza eyo BAFTA teyagitwala yatwala eri eya peace ekitegeza yalinanga yatwala ziyinza noba ziwera 3 he has got some really good recognized awards. Yeah, but again still of course we have to give him credit for that. Yep. Okubanga abadde mu awards ezisoba nga 3 ne Gio yamuteekayo nali simanyi nti Gio nominating documentaries that are outside the animals and Gio be bantwala ne documentary era be basinze n'okubanga bagitambuza National Geographic be bagirimu National Geographic. Yes, so first of all kyatulina okunotinga kiri kimu nti documentary ya nominatingibwa si Bobi Wine ekyo kimu of course clarify nze here so okubanga teyawangula nganzo ne personal base nali nkisuubira nti tegenda wangula why omanyi sometimes wetubeera n'ebintu nga biteeka nnyo fiya mu bantu sometimes abantu abamu babyesamba era bagenze bangi nga bagamba nti ne Bobi Wine ndowooza abadde akyogera nti ebintu ebimu twabijja namu olw'entiisa yaabyo okitegeera sinabako documentaries ziri endala ze yanominatingibwa nazo what we are there about biki bye baalaga muki documentaries ezo. Yes, naye bw'obeera ne documentary ng'erimu okutta abantu babakuba amasasi blabla ng'ebintu abantu bye baali boogerako there are so many people who haven't watched it because abamu okwesiitaala na biki nange I've never watched it. Naye nga ndabyeko bu snippets obutonotono obufaananyi obuyitiŋŋana nti kano bwe kati ba credits ababaddeko line up nyingi when it comes to people who were behind that documentary n'abamu baali surprised okwera ku credit list nange gye ndi ndowooza ne spire yaliko owa cartoon. Yes, so nganze tekyansurprising okuba nti yawangula but I'm not saying it is entirely related to that the fear okutya naye nga bo comparinga nezi documentaries endala yalina abantu bangi mu category eyo n'abantu bangi but nga bw'ogambye it was really a big achievement just nominating you okukuteeka mu nomination ezo. The unfortunate bit about Bobi Wine is not an actor. Kati awe wali obuzibu singa yabadde actor eyo nomination yandikoza amakulu mangi nnyo singa kati atandise n'okuyingira Hollywood nga firimu zijja jangu but it is just a documentary which is based on reality. Yes, reality. Kani mpozi era alinde akalulu akanaddako bazanye endala ate bakwateyo endala kati naye ekyo kikoma wano Uganda Hollywood namuyita okuzanya reality okategedde ako. Yes, nze wemanga ndi muyimbi ne banominatinga ne bagamba nti oluyimba lwabadde ku best album mbeera ngenda kifunamu ne price njongeza naye kati performances zange mwali mumpangisa mutwalo kati ne mu mitwalo egi rating yeeyongera naye kati bwe ntagenda kifunamu nnyo okitegeera era kijja koma ku nomination but it is a big achievement ndowooza era yasose ne mu Uganda okunominatingwa mu Oscars mu Uganda sinaawo historia ya muntu mulala yali nominated Oscar. Abannayuganda abasinga betuwuliddeko mu Oscars they are best abroad ba Dani Kaluuya baani abazanya ate nga ne films ze bazannyamu zeeyo. Yes, so lwakuba nti I have a problem with Uganda's media ebintu bino tetubya highlightinga
we don't have statistics. Singa kati amawulire gabadde kakubadde very fast Ugandan whatever record breaking whatever. Singa kyabadde Nigeria wandiwulidde ensasagge. Bandijeyo n'ennamba. Votes meka bani abagirabye. How many Ugandan outlets or media outlets have these numbers of how many people have watched this documentary? Basobola okutera ne walugamba documentary ya watching bwa emitwale 3 ejaba na Uganda aba Nigeria bakikola because they know the business of entertainment. Ekyo nakikugamba. Yes, bana boy wagenda okola ekivulu. Ogenda okulaba nga posts zonna eziri ku Facebook on Nigerian accounts bali kubala abantu bameka ababaddeyo era yakoze sente mmeka mu kivu. Wano tetulina statistics. Twawanye buwanyi omwana alina kalina izenti yayambadde walabye empale ya wero eri mu David. Empale twawanye empale firimu abamu tebannagiraba. We are just defending what we never watched. Tuli awo. Era bagamba people's president ya nominatingidwa naye tetumanyi kujanjawaza. Olabeyo abakikubye teri bakikubye nti it is the first Ugandan movie to be nominated. Twaina Lukuman wano ali the very first Ugandan movie to go on Netflix. Yes, it was put there, but was there any outlet yagamba nti abana Uganda abawachinga filimu ye ya Lukuman bali bwe bati twakomaawo kubanga naye Lukuman ye yakiteekayo nti ye first Ugandan kati bali ne baone bakopinga ne bapestinga. We are not good at research kyekyo, but it is a big achievement for Uganda at large. For Uganda at large kubanga twabaddeyo mu Oscars. At a personal level when it comes to Bobi Wine, bali bonna abakibadde emabega kukwata filimu nakibajja kibenefitinga mu kubanga it was just a matter of holding cameras and so on. Yes, basobola omu inviting e Bulaaya nakuba emikolo enembaga mpozi kwatako buno kwata bano tugende mu live tukola amawulire bayinza obifunamu. Naye Bobi Wine tagenda kifunamu nnyo because he's not an actor. He's an actor well. He's not an active actor. Kati is an active politician. Kyenyinza okukyogerako. All right, going away from there, nalabeko mwana mola Shiba Karungi anja kotingira ddala ebigambo bye yagambye I had the labels are trying to make another me, but anyway NVM nga bw'okivuna agamba nti nawulidde waliwo zirebo ziri mu kugezaako kutondayo muntu mulala alinga nze naye anyway tukirekaawo obwejja abakirabe ne batandika okubisaza nti osanga ayogera ku record label gye yava wa Jeff Chiwa Team No Sleep nti eri mu kugezaako kukolayo Shiba mulala ate mukadde kamu nga bakakolayo project ya 6 killers kuba ngamba nti omukulu ye yagirimu kati yapozinga n'obufaananyi yali mu kugamba nti bali mu kugezaako kukolayo Shiba mulala. Muyimbi ky'omukyala kati ali recently signed to TNS Team No Sleep. Kwaba abakazi abali mu 6 killers kuba Jeff Chiwa tayinza baleeta nga tatese mu bawala. Could it be Joey Landa? Nonyayo mulala. Ayinza okuba Joey Landa. Waliwo bayita peace something. Ava peace oyo abadde akuba nnyo ne Mudra. But I think Joey Landa aba peace alabika wa TNS kubanga waliwo nalabako video ne Joey Landa alabika ali wa Jeff Chiwa kati. Joey Landa omutegedde. Nalabako video ava peace wo muyise. Saji Malayo naye waliwo yali asikira motoka. Obanga agisikira ku luguwa. Naye video yaleeta anika ne bateekako TNS. Then the two ababiri abo Joey Landa ne ava peace, one is 100% TNS. Wandibanga oli mutuufu omwana oyo ayinza okuba ali mu kukuba Jeff Chiwa. Kuba 6 killers kyemayi addeko ne ba artists babiri aba Jeff. So Ava Peace and Joey Landa, one of the two is 100% Team No Sleep. Lwakuba Ava Peace amuwulira nnyo nalabako ka video ako kajasi ka clip katono nnyo China wa soundingira nga Shiba. Omanyi bw'ogamba nti waliwo abaagala okureplacinga nze olina okulaba character traits of you in them. Okitegeera ekintu ekyo bw'ogamba nti nze Arnold Schwarzenegger baagala kureplacinga gwe baagala okuteekawo mu kifo kyafaanana atya kiba tekigenda kukola. So I think Shiba is just trying to blow her own trumpet
yefuira mulere yekubira mulere yekubira mulere nabeerawo nafuwa tewali batudde mukaholo kuwulira byafuwa naye akafuwa yo kenyini bwanyumirwa bwakuba engalo bwasanyuka era wawalabye ne comment section nga bamugamba tebakuliiko abamu bagamba oli yakumala oweeri mu bato yes abamu ne bagamba nti ono ava peace mulungi okusinga okitaba ekintu ekyo but in most cases they are not pointing to a particular artist in the comment section exactly just bagamba of course team ye nyingi nnyo Shibaholics balimu wana teri ayinza ku replacinga na biki naye omwana oyo anasobola olutalo ne Jeff abanga gwakuba ojjukira olutalo lwa Jeff ne Good Life abaana abayi violent nzavu never seen a violent era like the Good Life era mbulira ayemu twagitaba ku Bobby Wine Chameleone nani omulala ne Bebe Cool but for me it was violent bo ate bakisussa nnyo abaana abo nga tebava mu ntalo mu kulwana ennyumba yaabwe eyo bagituuma erinnya lya Michael Jackson mpozi Neverland nga tegwayo ntalo bakubye omukazi ate bagize bwe bati ate amadirisa ate babagoba mu nju ate baagala basengula mu bisenge naye Jeff kiwa ate nyimba za faziganide ate bichitwagala genda tatuta entalo nezibeerawo could she handle this battle omanje fuchi watayagala kulabikira nnyo mu kamera naye ayina engeri gyakolamu obuntu bwe nakunyiga enyindo n'okijjamu enjawulo yes gwokabanga bukabi naye nga twebuuza ani amunyiga Jeff Chiwa doesn't like cameras. Is the only manager I've seen vakuba na abagundi ono omwana eyatuzeeka abakulu n'atujeregajerega omwana oyo atuddako nnyini atuvuma alina manager ayagala akubeeranga muyimbi bakompitinga okiraba ekintu ekyo but Jeff Chiwa is in the background era ne wabeera nga alipozinga n'obuwala obwa signings omulaba nga probably is a shy guy a bit okiraba ne ku maaso okiraba naye Shiba should stop blowing on trumpet afuwafuwa ka trumpet nze bwe mbatunulira abawala bonna abali awo teri ali ku level ya Shiba teri ayina teri asobola kubeera ku level ya Shiba. Yes, Shiba has the energy. Ava peace wo mutunulira kawala kalungi ku face anyirira agezaako okunyenya naye force tetunnagiraba kyonga atudde ku kigoma kali akavaako ka pinki olwokuba ko kali kana kato pinki ye bamugerageranya nnyo ne Shiba. The way she used to sound, but people thought she was really copying Shiba in and out. The good thing in kati yavayo yako kudobozi lya piki go yatandikira. She used to sound exactly like Shiba. Era wadne bagamba hao no kati copycat era bambika alwana nnyo nakagamba nze oli role model wange sina buzibu naye what I think one of the biggest challenges actually I've had in the industry, in the entertainment industry. Yep. Twagala nnyo okureplacing abantu ate nga tubagamba bakole nnyo n'ekifaanana ng'ekyoli especially bw'aba nga yakwatayo nnyo. How many people have you seen on TV presenting nga baagala kulikakananga buli obuwala obukola ku lugambo kalakata? How many tebaliyo ne gye baava eri era obuwala bwe baleeta nabo boogeranga bo replacement. Ekyo nkirabye nnyo mu industry eno naye kitera nnyo okusuula abantu kubanga oli aba alina blueprint y'ekintu kye gye yakijja abanga mwe yatonderwa mwe yazaalibwa kati gwe bw'osalawo okujja no obeere mu bigere bye okijjamu enjawulo okijjamu kubanga ojja zina tugamba naye era tazinanga Shiba tazina muleeta original nga tutumye original okiraba ekintu ekyo so nze wemba tunuulira Shiba should stop blowing on the trumpet. Abiveeko okuba entalo za Jeff Chiwa sirowooza nga nnyangu za kulwana. I think it is a good thing she's now an independent artist. Yayagala n'okolawo label ye record label kama music tugirinze yamala okusunsulamu abaana tubalinze ndowooza it is also a good thing on that side. Yandibadde abyesonyiwa wabanga agezaako kulowooza nti bamureplacinga teri ayinza twala kifo kye. Shiba ali Shiba ali mu kategori ye n'ebintu bye tumujerega byonna bibye
okwafulatinga byonna bibye ate sinza akyogedde nze ngamba bye tumujerega bangi abamujerega bwe batu yes nti ofulatinga ku bato tewabiwulira byali bingi ebigambo naye era yoyo waffe yoyo Shiba yes alina energy ennungi aperforminga bulungi ayambala bulungi amanyi okuhandolinga social media bulungi when it comes to what she posts apostinga nga celeb alina okupostinga bwogenda ku pages ze zonna eza social media olaba nga smart work yaliko cameras nnungi biki she's a well branded personnel alina ne companies nyingi waliwo omulembe wetwalowoozanga nti okubeera nga oli signed ku record label nti kyekyoka ekinene nnyo but now the world is revolving kati osobola okubeera independent artist nobeera nga ofuna sente nyingi nnyo n'okusinga abali signed to a record label. I've seen very many guys nga they are independent, so I just think Shiba is just blowing her own trumpet naye nga teri ayagala mu replacing tebajja sobola. All right, then away from that, Ray G mwana wa Mbarra Ray G omwigarre a lot of songs just to mention but a few mwana mlenze Ray G of recent chetubadde tusinga omujjukirako zibadde scenario bbiri. The one he had with Azawin Mbarara we bafuna obutakanya, then the latest ekyaddirira kwe kujja mu nkuukwa n'akuba obucupa ebibadde ebizibu byabadde ayitamu. But of recent yakuba akayimba akabadde akawooma ennyo akatambudde ennyo kali mu Lunyankole n'Oluzungu ndozoba n'Oluganda olutini ddala, but abantu bakembracinze nnyo. Ugandans have loved that song. Ennyingi nnyo nga n'abamu ekisinga obbanyumira kyakuba nti tebasobola kayimba kati ekibadde kibanyumira kyakkageegenya and all that. So Ray G ya deciding ya to take a bold step. Ray G mu bulamu bwe show gye yasooka okukola yaliwo omwaka gwandiba gwali gwa 2022. His first show yali ku Imperial Royal nga womanyi nti gundi eyo ntonotono si teri nene nnyo ye show ye yasookera ezegeza sibwe gusosooka eno yegendo ba show ye yokubiri cause gye yasooka obeera naye yali ku Imperial Royal but omanyi the size so eno yinzo giyita esooka because eri size y'ekifo we yali. Omwana mulenzi agamba agenda Lugogo cricket oval this time round enakuza omwezi 10 May we ategese. Mu kusookera ddala twasose ne tulaba ne B2 wanise twalabye artwork oyo kasita Ray G yateekayo ne tulaba artwork wa B2C, but later 2 days after we saw another artwork nga erimu kistampo ekya postponed nga kiga nti B2C cause baade bategese ku lunaku lutya lwe lumu, then tulaba artwork nga alaga nti B2C eyongeddeyo. It's not going to happen. So Ray G aliko yeka Nobody events ya kirimu wamu ne Awesome Entertainment. Awesome ojimanye banga lyona yebadde twala mwana mlenzi Ray G, but Nobody events so mujjukira sajja wa Katonda yali mu kino this time round. So that's it. Ray G live in Kampala nakuzo mwezi 10 mitwale 25 bukadde 2 n'akakadde akamu. Soko confirming B2C ya postpone nze. Yes, I've looked through the social media handles is a B2C. Even that artwork is nowhere to be seen. Ngovude ku kya postponement, it is nowhere to be seen. No, ndoza abana Uganda tulina okwejjamu eyo mentality nti ombanga mwenna muli banene oli nateeka ekivulu 29 nawe oli ku 29 bwa postpone. What are you postponing? You know? Tusobola okubeera n'ebivulu byonna at the same time. Saha yali akikozeeko. Mpozi nani? Ne Jose Chameleon. Ate nga ali ku munene nnyo. Ne gundi yennyini yakikolako. Kuli Sevens ne Jose Chameleon. Kuli Sevens n'akaaba amaziga okujula omuggwa ku kiwanga. Yajja kubukedde n'aganze bukyabaawo kino kyenda besikiraba. Nako kayisiza musemo. Omwana obuto Chameleon oli musajja mukulu. Nako kayisiza musemo. Omwana oyo anakusonyiwa. Wala kulisi yakaba. In fact kulisi ge yakaba ku nnyondo gali matono. Gali manji. Lwaki okuba omwami oyo? Tigere basha.
Bitusi, why do you postpone? Mutekeyo. After all, they are not from the same regions. But this guy is coming to their region. No problem. Ate mubadde mutugamba bana Kampala nti mu omuliko. Kati mutulage lwaki mu omuliko. Let the Western guy come. Ajje. 10th May. Yes, ajje. Bitusi teyandi postponed. Omanyi ko fan base ya Bitusi. Tebali basatu mu namba abaana abo. Buli omu atwalako leete mu oli wa delivered. Yes. Temwandi postpone nze kivulu, otherwise mulinga abatitizi oba mwagala kuwaako oli chance naye ajuze Regi teyetaaga support ya mu B2C. Actually nze I feel B2C akafuka yateesemu Regi akafuka yateesemu katono nnyo kalugogo cricket akakafunda kafunda nzaali wano zasoso okukyogera atwale nambole agaliwo yesoso okukyogera nga nzaaliko agene nambole anonyeyo akasaawa akalala omwana oyo muyinza okuba nga mulowooza mutono naye temumanyi Western region abaana abo balina kye tuyita solida wali owuliddeko solida region erina solida abaana abo Bannakampala newe mutajja nze nabagambye newe mutayingira kivulu we don't need you tufe twemala Western twemala abaana bajja okwepakira mu baasi mpozi zikabandolezi ezedda mpoziwa batindinga ngendo okuva eyo Kabarole Mbarara mpozi Buweju mpozi Sinjiro mpoziwa balinye baasi 1 week nga twesho almost 2 weeks baje bajule muzi hotel babere wano muzi hotel banywa amata Rolex waffe mpozi biki nga balinda show omwana abeere wana spending miliyoni ng'emu kitundu mitwalo 5 naye ng'alinze show ya mitwalo 2 ya Regi leader ya West temumanyi bye mwayogeranga mbu beeyagala nnyo mujja kiraba ku Regi akafo kafunda Lugogo is going to ask for water kafunda mbulirayo show ekyasinze okujjuza Lugogo show yani kamiliyoni gwanga mujje kyembadde ngamba nti ndabanga omwana oyo tubadde tubalawa n'ebivulu ebize gwanga mujje yakyasinze no Swangiza Avenue sina statistics za Lugogo awo Lugogo bakugamba nti osobola ogirabanga full house naye nga ku box office miranga etuze emitwalo emeka bangambye 2 simanyi katuze emitwalo 2 nambola atuza si mitwalo 2 kitundu gisukka ali mu mitwalo 3 nambole nena jinzo bajiwera I stand to be corrected but gira bikajiwera ena plus ejiri mu 2 jokka nambole munene yes nawulidde abatutiisa mbureja papier Regi teyandize tujja full swing tujja kujja ate nga tugenda kuba ekivulu Lugogo tugenda kaabuluzaamu ebirungi ebitundu bibiri tugenda kaabuluzaamu singa tufunayo statistics z'abaana abakyasinze okuba Lugogo waliwo benda abagendo sigala ebweru yes waliwo shows z'abantu abasigala ebweru bajje mangu tebabakole ekyabadde wama netutandika osiba screen ebweru naye nga omanyi nti Lugogo weri situated waliwo amakuba awo tetuyinza teeka abantu bweru tujja nga kugambi genda vaawo yes so ejakola someone I saw Ras Bisali yabadde ayogera ku Lucky Dube yajja mu Uganda I didn't witness that so guy was giving a story of what happened when Lucky Dube was in Uganda yagambye nti Lucky Dube yajja okukola sound check tizali sawa 8 ez'emisana omusajja we yajja okukola sound check buli wamu enguudo zonna zaali zijjudde ng'abantu bangi mugayi bwe yajja okukola sound check abali ebweru balowooza sheekoze eki baalinya bulimu bonna ne bagwa munda they had to calm down the situation the guy naavaawo ne babaga kale kati muveemu kati musoke mufulume kati tubiddemu buto you get it
So ndowooza eyo situation egenda okutuuka yes Reggie omanyi waliwo ba artists bolowooza nti batono nze ndabyeko ba artist nabadde nakalaba Fali Ipupa omumanyi ali eyo omusajja ali ne byayimba sibirowoozanga nako bamuyita batayelingala balina music ogwakuba atambula motema naye bana boy yabadde eno akola show nga nono ali kutwalinga naye omwana ng'ebisaawe ebyajjuza sente ze yakafuna naye nga omwana ono biki bye bamuwuliranga biki ennyo ne batandika okuntawanya ne bu vidiyo owulira eddoboozi naye nga ndampulidde ab'amaloboozi. Who is this guy? You went for Ipupa is not that good. Sinnakyogerako lwakuba oyagala nkiteeke wano mu kamera naye kye mbadde ngamba nti waliwo abantu boolaba nga balinga abanafu naye bagamba nti tugende mu kasaawa awo osoka n'obuuzi omusajja abantu abajjawa kye twagambanga Shiba yatuwolezanga social media number tetumugamba no social media olwokuba you have 2 million followers on Facebook tebayinza kujja ate basobola okujja 2 million those ones are your friends on Facebook. Yes, Denzel Washington ali ku internet taliyo naye afulumye firimu olabe ensasagge wano mu nsi mpozi gwe ani bakuyitani waliwo kana ka comedian Kevin Hart olina over 500 million followers mufulumya film on the same day with him okirabe ekintu ekyo so social media numbers your popularity on social media doesn't count. Abantu bali eyo nga tebalina ku social media naye bagambye nti gundi ategeka ekivulu balabe bakwata obusawo ne badduka ange ekisaawe kikubako kati mwenna abanyoma Reggie nze akyogedde wano nze akyogedde tugenda mmenya record yerugogo tujja gimenya the only unfortunate thing kyenkugambye tetusibaayo screen bweru kube bweru it is gazette but Reggie has some good ku arakeri twasiba screen yes abantu baali bakubyeko nnyo ne tuteekayo screen ne balabira ebweru abo bakyayingira ng'avudde ku stage agenze ne ku Reggie we kigenda okubeera yes ne kino ekibira eno side temwalaba we yajjuze eri side do you know how many people were outside tuwawulira story ku Freedom City babateeka ne mu parking walabayo baana ey'omwana oyo ng'awanika y'omu ku bayimbi abatono abakubye ekivulu ne kijjula noonoonya posita ye ng'aliko ogu n'ekubula naye abaana abo baali ne bu parking lot ne balya ne bawulira naye nga tebalaba nga bali wamu ne tusibayo screen ebweru so Reggie ajje naye bituse okujjayo ekivulu yandibadde ekirekayo tebandijjeeyo kivulu bandikireseeyo anti mwatwewanirako muliko Central mutumye akazindaalo ku stage mbwatemu omulino osookawo muli banene nnyo ne mulyoka mutukuba obucupa ku mukolo gwa kabaka azifumu omwagutegese yes kabaka wammwe it is okay naye temuyinza tumanyirira bwetyo kati katujje wammwe yes kati muze kulabisa tujje wammwe ate nga noono omwana azawe agenda kubeerayo kati tuli bamukwano ajje so mwenna kye mututiisatiisa abaana batandise otutiisatiisa ku internet lugogo munene nnyo Kampala munene Kampala mutono Kampala ono mutono ku Reggie mugenda kakasa lwaki enkoko tekola ki ekyo enywa naye nga tegira mujja kikakasa kyekyo. Alright, as we are winding up nalabyeko mwana mwala Cinderella sanyu nga si musanyufu eri babivulu promoters abamu bano bambaleese mbategeka agamba nti balina omuze naddala nga tutuuse mu kisiibo wano batera nnyo okusala ebisale munakugamba munaawe kati ennaku zino tuli mu kisiibo sente entono nnyo jangu oyimbe biki mbuye yagambye nze kyembakola mbagamba linda ekisiibo kiggwe sente ozinaaba zeeyongeddeko jja kumpita. What is your say about bano bambaleese ba promoters mu perspective efaananako bweti abaagala ofootola abayimbi n'okubakkakkanya mu byensimbi mu nsasula that? Ndowooza sindi mutuufu tulinde ekisiibo kiggwe tojja tetuyisa mu maaso mbw ate tuli mu kisiibo otunyumiza situation nze nkyajinga this match
kati lwaki ojja okunyumiza nti tolina sente olw'okuba kisiibo onindanga obanga creatinga impression nti ekisiibo ekiggwako awo n'ofuna sente kati naffe nga tuzirinda yes gravity amanyi nnyo okubikola tomala gamunyumiza oyo story ate lwakuba yate omwana oyo yasiibuuka empisa akuvuma n'okuvumira ku ssimu lwaki omuwa obusente obutono n'akulangira naye nga kyekyo yes promoters have to respect artists abaana abo bapromote oluusi babeera ne ssente naye bakukuba akalimi owange ate owange yazadde ate abaana school fees genda ku ssomero ate tuli mu kisiibo ate motoka yanfuddeko amafuta ate maintenance biki ne bakuba story azifuga omuyimbi eyamukubye ebizibu nedda bambi sindi mutuufu nnyo tulinde ekisiibo after all abali mu kisibo simu bwe kabagendo tupangisa abali mu abalala gye bali katukolengako ezaabano abatamayinga about ekisiibo tulinde ekisiibo kikole kiggwe kimale okukakkanaawo tulyoke tufune akasente kaffe your last remarks as we are winding up basiibule tuve wano my last remarks oba ntandikirawa wonna wotandikidde wonna wentandikira biri mpozi wangaana okubyogerako kati ebyo oba tunajja ddi lwakuba mbadde njagala nkole statement naye ne ŋŋamba abasidi yangaana sakugaana naye tujja funayo show by the way we just have to get a show automatically kwebyo kati wetutandika kati tuba tetugenda mumaliriza yagala gaana the next show we won't have any other program. It will be about that. You collect your information, you come ogisamulira abantu information. Wawulirize ebya Gabie Ntaate okubba Luyimba? Ya Gabie Ntaate gundi akiyimiriddemu Lanek. You can have 2 or 3 minutes about that. Nalabye Lanek yakoze video ku TikTok ng'alaga oluyimba lwa King Saha Sala Pressure naawe. Then we amaze na playing oluyimba lwa Gabie Ntaate cheza for Yesu ngawulidde nga waliwo akakwatagana mukawo aluli lutandika lugamba kanfune wentula I think the issue is not words it's about the beat the instrumentals Saha anyumya story mpozi yali oba musabuni oba yatandika kama kanfune is it that the song kanfune wentula mbabulire nembozi embozi yange the issue is not words kati ale ruli it a kind of rhymes in the same way yes kati Lanek nakuba endulu ate Saha na responding babadde ku live Saha mboba yaliwa oba yali mu saluni oba wa ombo omwana namusindikira amawulanga oluyimba waluwuliddeko so Lanek agamba nti oluyimba lwa King Saha lufaanagana ne cheza olwa Gabie Ntaate olwa gospel era nga Lanek agamba nti oluyimba luno lwava mu luli era Gabie Ntaate bamukubirako amasimu omwana oyo yagannyo okuddamu baganona I don't have I don't writer yamuwa ne producer de bamukubira ebigo anyway kino kye nakugamba tetujja sobola copyright bajerabirire ddala kubanga ne copyright is not about government laws and whatever gebanoonya naawe as an individual osobola okukola copyright yo it is very possible tulabyeko abantu nga they even hire so what has to be done nga Gabie Ntaate ategese ne show it is on the way ate nga ejja bbeerayo ate nga Saha atasobola kukolawo yadde kintu wallahi tajja kukolawo yadde akigezeeko tayinza kukolawo kintu anti kati nakugamba we haven't yet understood the business of music. Tetunategera business ya music. Chola abayimbi banji they have their songs being played by telecom companies naye wali obuliddeko ngoli akomplain. Wilderman wasingo bano obuzibu. Era ye yaga jaffa nabo. Ate conscience nagamba nzi nabajjemu milioni 7. Yes over my songs. Nga otubuuza. Omanya abayimbi bakuno baagala nnyo popularity. Bagala nnyo obutaala bampanike bampaane bansudiye teekawo akatadooba ne bamuwubawo mu bbanga ne bamuyiyira amazzi babyagala nnyo ebyo ne wabanga oluyimba talukola mu ssente babyagala nnyo
gwe oteeka okozesa akayimba ko ndabye nnyo wano programu z'oku radio simanyi buno obulango obwo obusooka oba bubeats obusooka obwanjula programu oli n'ateekayo oluyimba lwa Chris Evans oba Misaki naye nga faamu tubuuza Misaki baamuwa ku kasente bwotyo bwogambye oba nedda okiraba ekintu ekyo tebategeera business radio stations are supposed to pay you kati era kingisa ajja kubeerawo just ku exposinga nti oli yabba oluyimba lwe naye mugambe nti genda mu kooti kuba nalaba Saha ya respondinga ekitegeeza ne Saha si musanyufu eri Gabie Ntaate si musanyufu naye talina kyagenda kukola ekiyimba ky'amaanyi tugenda kukola mukyeza sente eggwanga lino lyewuunye ekiyimba ky'amaanyi it's a nice song for so long a time I've known balokole for stealing songs mwe mubadde temumanyi nze abalokole abo abalokole abaana mwe beewombeeka bwe bati ne basaba Yesu ne bakkirira ku mavivi. Do you know how many songs have been changed to Luganda but they are originally English? Oko sikubba had a couple of them. Ate bani abazikola wano bameka abayimbi boolabye nga bakola secular ng'akwata oluyimba lwa Chris Brown nadde eno n'aludda mu Luganda batono nnyo naye gospel music alina ebintu ebyo bingi ne ba pastor beewubaawo ku butuuti bwe baziddamu konna kubba. So what does King Saha kyalina okukola? Tajja kukolawo nze nani mugambye ekyokolawo naye tajja kikola. Anti kyakola okiraba ali ku social media. Era ekyo kyali ajja kuswaza omukyalo oyo omulungi anyirira adde ku byagenda okubeerako adde ku Gabie kyaffe akitawaanye kikazi kiwombeefu akiddeko yadde kye sigamba nti kyabbye yadde kyagize eki akibeereko even mukulu la neeka as a stolen song. He's a gospel artist. Nera neke yakumya Olutalo. Naye. Yes. Nera neka ine stolen song is running to Jesus his song. I now running to Jesus. Yalukopa mulwani. Kati nera neke ngeri gye yajjeyo munne. Olabayo. La neke wajjeyo Gabie Ntaate tiyabba oluyimba. Kati nawe tubuulire. La neke yabba lwani. Ate nga ndikubuulidde. Running to you aba Nigeria. Laneke yalukubamu oluyimba. Kati bo bakikyusiza ekiganda nga running to Jesus. Pastor Bugemba alina ne ka short clip nga aluyimba ku katuuti. Abalokole babbi. Oyagala abalokole babbi bannyimba nze mbawulidde bongotere. Abaana abo babbe ennyimba n'olwa oluyimba lwa Don Moweni lwatuuse ddi eno. Nga batudde mu naye sigamba nti Gabie Ntaate mubbi naye jasi mugamba nti abalokole ntera nnyo bawulira nga babbi ennyimba kati simanyi bwe banaakitwala. So neera neeke agamba nti ono mubbi omanya Gabie gaagala nnyo okubeerawo mu kamera ne gakaaba olw'okuba balibbi naye nga nalyo Laneke yakuba endulu ne ngamba omutwe gugenda kwatika bw'atyo ate yeyita mukulembeze ate nga si mukulembeze abaana bona okwesiba ku bukulembeze bwawe obukooti obwa president anti yabusigaze kati atambula nabo era buli ku page yateekako president Laneke baagala nnyo amataito n'abeerawo n'avimba Wisdom kayi yatubuulidde nti tabeerangako president mwana oyo baamugoba n'alegala okulemera ku ntebe ani president esaazi eze waliwo omulokole gundi mutegedde King of Radio King of Radio ndowooza nawuliddeko taito ya King of Radio King Weasley naye Laneke wali owuliddeko ng'akyegaana mukubire kati esimu omugambi president w'abayimbi abalokole agenda kudda muyenza ssabo mujebaleko tayinza kyegaana but ize omulokole abye basiina omulokole wize dictator Laneke dictator ate ng'olemedde ku bukulembeze nkunyumizeyo abakulembeze abalemedde ku bukulembeze tebayinza kutuggalawo kati onasibula ncha sibula tu mwebale nnyo kutulaba ebyaffe bikomya mbadde ne Benito olunaku olwaleero Rukia yabadde ku camera. Thank you so much. Bye bye.